alhamdulillahi rabbil alamin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim gambi yangu yidwawo so busiramu bwali bugenda kunyanguyira kuba nali mbwagala nenga nabo buzibuzibu ekitabo kyabe tikirina lubereberye na kubikkulirwa kitandikira wakati ne kikoma wakati toyinza bagamba nti mundage lubereberye from the beginning Katonda n'akola ki. I went through the book. I have it at home. I have it at my office. I have the Quran. I have some hadith. Era mulimu ebigambo bingi ebinyuma naye bitandikira wa. So saasiramuka olw'ensonga eziwerako. Naye nga swala zaali zinyangwira ofuna budhu kyangu nnyo, kufuna alaaka esooka yakubiri nga byanguwa. Era nga bampaanya. Alhamdulillah, tandike. Alhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Tukwaniriza ku Dawa TV Uganda olutimbe gagadde yonna gy'osinzidde okutulaba. Pastor Bujingo bw'atalumba bannabyabufuzi alumbagana busiraamu. Yeewanye nga bwe yaliko omusiraamu yasaalira nnyo Nakasero obusiraamu bwali bugenda kumwangwira naye ekyabumulemesa olw'ensonga Qur'ani gye tusoma teyina lubereberye teyina kubikkulibwa. Afundikidde asoma Qur'ani mu mbeera ey'okusaagirira naye ekisinga okutwewuunyisa lwaki abasumba bano n'abatali basumba ekyokwewaana nti baaliko abasiraamu ne babuvaamu bakyewaaniramu nnyo kibakolera okukamala obukamazi. Seeka Eid, ensonga eyo nze neewuunyisa nnyo. Buli akwata omuzindaala ayagala nnyo okulaba nti alina kalinki ku busiraamu. Alhamdulillahi rabbil alamin thumma salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Tubibaza ababeera ku mukutu omuganzi guno ogwa Dawa TV Uganda mu programu research desk. Ekibuuzo kyombuuzizza nti abasumba lwaki beewaanira nnyo mu kigambo ky'okugamba nti nali musiraamu nendukuka n'atali musiraamu. Mwana wattu si basumba bokka n'abantu ab'enjawulo beewaanira nnyo mu kigambo ekyo nali musiraamu. Ekisookera ddala kkiriza obagaana obusiraamu butunuuliddwa mu nsi yonna ng'ekyamazima y'eddiini entuufu. Eddiini entuufu kyobola baga nti omuti oguliko ki ebibala gwe bakuba enkonyogo. Amasiraba yalwanyisa bakatuliki wadde abasebenefidi anti kakati abakatuliki obalaba abo nga twabatadde ebbali bano babatuulako nga baagala okulowoozesa abantu nti eddiini gye baleese mu nsi ye ey'amazima. Kakati nga ate bwe baba bakubye obusiraamu buno okubujjawo bajja kusigala nga bwe bali mu kintu ng'enjogera y'olwaleero bw'egamba abasigadde bayisa mu jjenje kkalu. Kyova olaba nti olwaleero omuntu bw'abanga asomye Qur'ani nga musumba n'agisomera mu kyaki oba mu bitundu eby'enjawulo bali ku nkuŋŋaana zaabwe eyo n'asoma Qur'ani ne bali abatali basiraamu balabira ddala omuntu ow'enjawulo. Abeera wanjawulo abeera wa bbeeyi aba wa kitiibwa. Balabira ddala omuntu ow'enjawulo asomyeyo okaawo aya za Qur'ani newankubadde nga asomye Ludica balabira ddala kiki kubanga kino ekitabo kya njawulo obusiraamu bwa njawulo. Kyova olaba oli buli lwayogera bw'ati aga nali musiraamu nasiramuko nga bwe muwulidde ayogera nensaalamuko ne bampaana waana naye nga ffe tetulinaayo muntu asaala ne tumugamba gugundi ng'osadde bulungi ate gwe n'ogundi ate osadde bulungi nnyo kwegamba olabira ddala ng'abantu tolina kyabbagamba tolina kyabbagamba. Nze kyembagamba omuntu tolina kyabbagamba kyova olaba atuuka mu kyaki n'agamba nti nsanyusa obbalaba fe muziki teri yagenda kugamye musanyusa okukulaba osanyuka ki gozze kusinza Katondawo bw'onoogaana okumusinza egyo miggojo kati beewaanira ku nnabbi nti ffe tusiraamu se ate bakwenyumiriza akola obusiraamu Allah yaba abasaasidde. Obusiraamu buyamba ggwe nga ggwe. Kakati poyinti eno enkulu kkiriza gaana obusiraamu mu nsi yonna butunuuliddwa nnyo
nnyo siwa right left and center ng'Obusiraamu butundiddwa nti ye ddiini ya Katonda nga ye ntuufu era nga bw'oba tojogeddeeko abantu tebakuwa nnyo birowoozo omala kujjayo kigambo nti olaba nali musiraamu naye kaakati we yakugambye yali musiraamu n'abuvaamu nga tabusomye nga ye aya eyasooka okukka okitegedde aya eyasooka okukka kusoma so si kubeerawo bubeezi n'ogamba nze mbadde musiraamu obusiraamu tobutegedde ate n'obuvaamu kyenyinza okwogera ku kibuuzo ekyo sewo era ne maaso awo njagala twebuuza ekibuuzo lwaki n'abalutadda nabo oba oli awo beeyongedde seeka wange naam shekh ekisooka alhamdulillah assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu alaikum salaam batugoberera ku YouTube ku mikutu gyaffe gyonna egyaki egy'enjawulo kutemya ku munno subscription yeetaagisa tusobole okubeera nga tutambula tugenda mu maaso biidhini taala lwaki gundi yaffe egamba nti it is Islam for all kati mu mbeera eno njala kusobola okuddayo katono nga sinnagenda lwaki beeyongera kansooke nzeeyo ku roots ono ekisooka kyenjagala omanye nti waliwo ekitabo kiyita The New World Order kyatongozebwa omusajja ayitibwa George Bush Senior kusooka temugenzi yafuga America mu mwaka okuva mu 98 paka mu 92 omwami oyo mwaka gw'ekyenda Soviet Union yagwa bwegwa America alina entalo bbiri nali erwanyisa Soviet Union oba communism nerwanyisa nani n'obusiraamu naye mu kitabo ekyo baateekamu nti we are fighting baateekamu nga olutalo olusooka lukoze eki luwedde katusigaze olutalo lulimu and that is religion era mu kitabo ekyo bateekamu eddiini yes olutalo lw'amawanga luwedde olutalo lwa communism ne capitalism luwedde nga communism olidde kati balwanyisa ddiini era mu ddiini ze baateekamu okulwanyisa zaali ezi bbiri bukatuliki na busiraamu ekyewunyisa nti bannaffe bali abakatuliki batebamanya agenda y'abantu olidde naye ebyo biwanvu tetujja bigendamu kyenjagaddeyo okuteeka ku mmeeza nti bano bali mu lutalo lwakuswanyisa buki busiraamu era namuwulidde omusumba oyo yayogedde nti Yesu teyaleeta ddiini abadiini baiko tambula okugamba nti Yesu teyaleeta ddiini owulidde olwo bali mu lutalo lunene lwakusaanyawo ddiini naye nga beerabudde nti Bebulaniya 3:1 Yesu yali kabona mukulu waki wa ddiini Temisewo ekyokubiri 2:16 Pawulo n'agamba nti omuntu yenna atalina ddiini mumwewalanga n'ekigambo kye kiriryanga kookolo kiwudde kati bano batambuza kookolo atagambika owulidde kati olutalo balimu olw'okulwanyisa obusiraamu tebalututte mu bitabo byokka balututte ne kuki ne ku world scale nti kati lwaleero bagezezaako okutwala Gaza neegaana abasajja Hamas ne bulemerako owulidde notegezaako okutwala Lebanoni abasajja Hezbollah ne bakola ki ne balemerako ne bagaana kati ne bafuna ebigwagwa biri awo mu Syria bikola ki Syria ne bigiwaayo bawambye Syria bakolerani bakolera mu Israeli na mu America nolidde era amambuka ga Syria America yagatutte amaserengeta ga Syria Israeli negatwala owulidde naye nga olwo olutalo lwonna lunene luwanvu kusaanyizawo kiddala kiyitibwa busiraamu z'obusiraamu owulidde kati tetwandyagadde kubigendamu nnyo lwaki bakoze eki buli musumba avaayo n'agamba nti nze ndi musiraamu lwaki ekisooka eri bamasters baabwe babalage nti bakoze miki bakola emirimu kagamba onjukiza ne aya eri mu Surat Al-Imran y'ensanvu bagambanga abakafiri nga bagamba bakafiri bannabbi mubikkiriza ebyo aminu billadhina amanu wajha an-nahar zila ala alladhina amanu wajha an-nahar wakfuru akhira
la'allahum yarji'un tegerekese bulungi babikola nenga emisana babeera basiraamu mubiveemu babivaamu mbu kati project nene sponsoringibwa okuvira ddala mu America erimba abaki mu Illuminati ba first class Illuminatism abaagala okusanyawo ekitibwe kiki eddiini owulidde kibuda buli omuntu akuva n'akuga nti alina ddiini oyo muganda wange oba osomera Bayibuli noonya wotera abatuukiriza the new world order baagala kubagirawo ddala awasinzirwa abo baagala abakoze eki awasinzirwa ojjukira n'ebyamba bye Pawulo yabyogera obujjukira bwebiri baagala okutujjawe awasinzirwa abo baagala awasinzirwa ekyo nkijjukira naye simanyi bulungi genda okisome mu Bakolinso ekyokubiri wemba nsoma wennyini essula 17 essula 11 Abakolinso ekyokubiri 11 osoma olunyira 12 agamba bw'ati agambe tuwulire naye bwe nkola era bwe nakolanga okiwulidde akulaga nti ye yali mulabe wa Kristo kati byakola kati era byeyakolanga takyukangako era yajjanga mulabe waki wa Kristo akyali mulabe wani wa Kristo kkirira mbagirewo awasinzirwa abo abaagala awakoze eki awasinzirwa kati buli yenna ayagala awasinzirwa abantu bajja omulimu gwabwe kutuukiriza missoni ya Pawulo buli ayagala eddiini balina kugikusuuza nkola yadda bano Abamerika bakoze eki bateeka buteesi ba Illuminatism kibakoze eki kibaali baagala kati mukyo tukugamba nti bw'obiraba nga beetuma amanya g'obusiraamu kimu ne bagamba nti twaliko abasiraamu nti eri sente ziyingire owulidde eno bafune sente zeeyongere babeere nga batuuka ne mu censorship ne bagamba nti ima abasiraamu basigadde millions 6.5 nga erimu twali mu 13 eyo byonna kati wenzira mu kibuuzo kyokoze eki kyosembezaayo kyogambye nti lwaki abalutadda beeyongedde tebeeyongedde wangi nga abasajja babo baali basiraamu example yiyo yasiraamuka byaddala nedda just wabeerawo pressure eyokubeera nga obanjibwa Pentagoni kati oteeka okubuzaabuza nga tolina kyagamba abantu yogera amazima kubanga gojja kulowoozesa gwolowoozesa abantu mbu kyolimu kye kituufu nti obulokole bwe butuufu naye ng'olina n'essaala z'osaba tugumbula ddala omuntu bw'aba nga mulokole byabikola kye tubagamba nti ku nsi eddiini entuufu eri eki abasajja batuukiriza Bayibuli kyeyayogera yagambye etya esaa tumanyi weeri Mukama atandika okutugumbula ya Rabbi abalabi baffe emirambo tegiva mugumbula tumugisoma kati omusajja ono ye tumumunenya kenjabadde nga tunagenda ku lunyiriri emirambo tegiva mu mayumba ga luteeke mu kyemba awo mu Zabbuli essula ya 10:19 Zabbuli 10:19 naye nga kyenjagadde okulaga nti bano abasajja era mission esigala kiki bano balokose ffe twagendako mu studio z'abasajja abo ne batugobayo bugobi naye nga buli lunaku buli lwa Sunday tuva mu studios batula okulokoka bo bennyini ne baddamu ne balokoka bo bennyini nga lwa Sunday balokoka olwo nga bava mu busiraamu naye kyo tekivangawo balokoka buli lunaku luuza okirabye ne bwakuba olukuŋŋaana ne bwabeera ku rediyo ayagala okulokoka ateeka omukono gwe ku rediyo n'enkya bwatyo n'ateekako era kati okitegedde olunaku balokoka bulolaba nga bagize bati ngolooza abantu bakoze eki balokose ate namanya bakoze eki bageetuuma abanya bageewa baleta incidence eraga nti baali basiraamu eri basigale nga sente bazikoze eki ziyingira kiringa gwolaba omuchina olaba gurupu y'abachina owulidde bulaba nga abantu bakoze eki bafaanagana tuli fenna kati n'abazungu bati batulaba abaddugavu abantu bakoze eki amakulu ne bwalokoka emirundi balabanga balaba gwagwe mulimu gwabwe segagenda sokonsomereza muri 10:19 layini yakomeke 19 tandikirawo
agamba bwati tosirika ayi mukama gwentendereza kubanga akamwa k'ababi n'akamwa k'obulimba bakanjasamidde boogedde nange n'olulimi olulimba era banneetooloola ebigambo eby'okukyawa genda ku lw'omunaana agamba bufunze ku budde ennaku z'ebiba entono omulala alye obukulu bwe abaana be babe nga tebalina kitaabwe ne mukazi we nnamwandu abaana be babe mmomboze waggulu ku nnyiriri lwokutaano obaka oba otandikira ku nnyiriri lwokutaano owulidde basaba biri byere era bansasudde bubi olw'obulungi n'okukyawa olw'okwagala kwange omuseeko omuntu omubi omulabe ayimirirenga mu mukono gwe ogwa ddyo omubi omulabe bamusabira abeerenga mu mukono gwe omusango afulume nga gumusinze era okusaba kwe kufuuke ekibi ennaku ze zibe entono amakulu afe mangu omulala ali obukulu bwe abaana be babe nga tebalina kitaabwe ne mukazi we nnamwandu abaana be babe mmomboze basabirizenga banoonyenga emmere omusajja esaala yagijjaawo kumbi bulijjo banenya wa bwereere esaala eri awo ate egenda mu maaso byonna bibi byereere mukama tugumbula tandika okutugumbula batamanyi banyagenyaga emirimu gye sibyabadasekabyabayogerako Allahu akbar esaala evaawo kati tebanenya nnyo ebyo tuvuddeyo tugende ku kiri esaala ekunyumidde naye ate omusajja ndabye omuwadde defensive weapon kuba namukubira bweri agenda kwebaza ddawa tv oba kati agenda kuteekayo olwo olunyiri mugamba nti siri ku ddiini nyema bikulira Zabuli 19 esaala yiyo ngenda giwandika kakati omusajja ono nga tugenda mu maaso n'okumumaliriza twagala tumukube hands down yeewanye nga bwe yali omusiraamu naye ate nga tannaba kulokoka alaga yali talina kyamanyi mu bayibuli nebunyo oba obusumba yabusomerawa oba yamutikkira obubuulizi kuba essaawa eno yakulembera ekkiriza ne bayibuli ezimu azookya nedda so oyo yekka obusumba kasomanya okusakaza amaloboozi ng'oyogerera waggulu ng'olina emizindaalo gyo yalinga ku qualifications z'abapasita nzeezo naye kati ayokya ne bayibuli sebo ate n'obusiraamu era akyabulimu ate ali mu musiraamu yakyejjirita ate ejjirita nze nkugambye baabagambanga nti owasa omu nti wasoogu era okugula okumu kukyali eno mu busiraamu bali abalinga ntono eno okugula okumu yakuleka eno kubanga akimanyi eno gyava ebirungi bingi gyebiri tobola bagira bwati makula wange yakuba empe oyinza omuganda mbw ate towasa wakubiri ogyeko okufaanana nno ebitambula tugamba nti kati yawozeza bameka oluja bitegeera ati ekitegeeza eddiini kubanga obusobozi abulina awo eddiini eba ekyamubanja ay'omu kati ate otugamba otya nti wava mu busiraamu kugamba abasabira ewuwo lwakuba mmwe temuwa mukisa bantu kubuuza naye ffeno mu muzigiti seeka bamala okusomesa tuwanika emikono ne tubuuza seeka kino kisomeseza naye sikitegedde naye yeewammwe temuwa bantu mukisa kubuuza kati tewaliwo yali akubuuziza nti ate ng'owasizza owokubiri newankubadde ng'okyavumirira obusiraamu anasaalanga mukaawo ne batandika okumpaana naye mmwe temukyatya na kulimba waliwo asaala ne bamuwaana nti tukugambe tutya munnange nno osadde nnyo osadde bulungi ebyo tebiriyo mu busiraamu ekyo kiri wakati wo ne katondawo kiri wakati wo ne katondawo bwe yavudde awo n'agamba nti ekimu ku byamulemesa oba ekyamujja mu busiraamu kwe kubanga Qur'ani terina lubereberye ate terina kubikkulibwa ate ekitabo kyasoma kirina lubereberye kirina kubikkulibwa
era only a fool cannot understand it. Kakati omukulu oyo oluberebere lwayogerako lugazi lwetaaga okwetegereza ennyo era njagala tutambuleko katono alabe oluberebere lwayogerako ddala lutuufu. Njagala olunsomera oluberebere mwemu yewana n'oluberebere tulabe oluberebere lwayogerako lutuufu. Oluberebere Katonda yatonda eggulu n'ensi. Oluberebere Katonda yakola ki? Yatonda eggulu n'ensi. Kati ani yaliwo atunnyonnyola bino atunyumiza bino? Yaliwo tutegere nti bino byayogerako kituufu oluberebere lutuufu. Ani yaliwo tukuluberebere kino Katonda kiyakola? Bino Mukama si yabibikula. Ng'abibikulira ani? Nabbi we Musa. Nabbi we Musa yabibikkulira. Ngu Musa yawandiika oluberebere. Kati bw'abanga yabimubikkulira nga Mukama yabimukkulira kati labo babi yamubikkulira bituufu. Kati tandika. Ensi yali njereere nga yeetabudde naye ekizikiza kyali kungulu ku buziba. Omwoyo gwa Katonda ne gumaamira kungulu ku mazzi. Kati lindamu katono. Ensi yali njereere. Kakati ate omwoyo wa Katonda n'amaamira kungulu ku mazzi. Amazzi gaali luddawa? Kubanga layini egambye ensi yali njereere. Ate tulabawo amazzi nga omwoyo wa Katonda amaamidde kungulu ku mazzi. Amazzi go gaali luddawa? Kubanga ensi yali njereere. Balaba nti oluberebere lw'ojuliza nalwo lufu. Kwegamba Katonda ensi yagisangamu amazzi olwedde. Kwegamba kiraga nti bifu byagamba mu luberebere olutuufu. Kirira owulire layini. Katonda n'ayogera nti wabeewo obutangaavu ne wabaawo obutangaavu. Katonda n'alabanga kirungi. Soka Katonda akkirira. Soka oddeyo ku lusooka n'olwokubiri. Omusajja oyagala kumukolo. Katuluvunze. Oluberebere Katonda yatonda eggulu n'ensi. Ensi yali njereere nga yeetabudde. Oluberebere Katonda yatonda eggulu n'ensi ku lunaku ki? Ku lunaku olusooka. Ku lunaku tunaagenda ku lunaku olusooka. Nosinga naye nga atonda ensi. Ate ali mu kutonda kitangaala. Kati ensi n'eggulu yabitonda lunaku ki? Ensi yali njereere gyatonze ddi? Alabika naye yagisangawo. Kati atugambe wabadde ayogera nti oluberebere lumuki n'enkomerero. Kati ye Katonda ensi n'eggulu yabitonze lunaku ki? Genda ku lunyiri olwokusatu seka wabadde akusindisa olabe. Soka ogende ku lwokubiri. Yabisangawo nga bitonde. Kuba talina ojingo wegendereze byotakula. Olina kubyogeranga mu kyate ng'oggyeko kamera. Ekizikiza kyali kungulu ku buziba. Omwoyo gwa Katonda ne gumaamira kungulu ku mazzi. Amazzi gatonze ddi? Yagasangawo ku luberebere yamaamira mamaamire. Kitegedde? Kati ono atugamba nti yatonda eggulu n'ensi. N'atulaga nti gundi y'okutonda yali munaku mukaaga. Kati munaku mukaaga ate tutuno ensi agisanzeewo n'amazzi nga njereere n'amazzi agasanzeewo. Bwe mubeeramu amazzi beekyali njereere. Weewuunyisa bw'onoogenda ku nnyiriro olw'omunaana lubajja okukulaga gwatonda ate amazzi. Abasomesa bakkirira owulire embooko ze ziri awo. Kyayita olubereberye. Wabaawo obutangaavu. Ne wabaawo obutangaavu. N'alabanga kirungi. Katonda n'ayawula wakati obutangaavu ne Katonda alabulabe nga kirungi. Yatonda tamanyi nti kyatonda kirungi oba kibi. Naye yeekanga bwekanze kino kirungi. Katonda n'alabanga kirungi. Katonda kyono ensi n'eggulu ensi agisanzeewo n'eggulu agisanzeewo. Atandise okujja okwako byatonda ntegerekese bulungi n'aleeta omwoyo gwe n'aguteeka ku mazzi gasanzeewo. Olidde ng'ate n'ensi kiki njereere. Tuli ffenna kati wazze okutonda. Yalowooza ensi njereere. Yali akyatambula n'agwa ku mazzi. Kati kirira. Katonda n'alabanga obutangaavu bulungi n'ayawula wakati mu butangaavu n'ekizikiza. Obutangaavu n'abuyita emisana. N'ayawula wakati w'ekitangaala n'ekiki n'ekizikiza. Akyawuza ki? Twagala okumanya awo gy'emiggo gye giri wansi awo. Yayawula atya wakati w'obutangaavu n'ekizikiza? Ku lunaku olusooka atonda kiki?
kitangala nacha ngate kitangala kizze ngasanzewo kiki ekizikiza yali munzikiza ekizikiza kino kyo kyavaawa era ni yakitonda kyasanzeewo ekitangala ekizikiza kino kyatonderamu ekitangala tonda ekitangala nakyawula mu kiki mu kizikiza kati ki ekizikiza yakitonda ddi oba kyo si kitonde ensi yagisangamu saka nsomerako suratu An'am aya esooka mbadde njigyeko wano ono kadi tusome ekitegeeza Katonda enzikiza yagisangawo si kitonde oba enzikiza si kitonde An'am aya esooka buli kitendo kya Katonda yatonda eggulu n'ensi n'ateekawo ebizikiza n'ekitangaala nti okusinza ku Qur'ani byombi yabikoze eki yabiteekawo seeka ng'osimbyewo akati ono yagambye nti mu Qur'ani temuli lubereberye naye okirabye nti Qur'ani ate yogedde ku lubereberye olutuufu musinga obutabeeramu kitabo kiyitibwa lubereberye yalowooza temuli lubereberye kati otulatira olubereberye olufu olwo lufu ate toddangamu kuluzza gende basone aya mbere gye tubadde Katonda nalabanga kirungi n'ayawula wakati mu butangaavu n'ekizikiza obutangaavu n'ekizikiza n'awuyita emisana n'ekizikiza n'akiyita ekiro kati genda ku nnyiriro 14 ey'ensonga tugite awo nnyiriro 14 14 agamba bw'ati Katonda n'ayogera nti wabeewo ebyaka mu bbanga ly'eggulu byawulenga emisana n'ekiro bibenga obubonero n'ebiro n'ennaku n'emyaka bibenga ettabaaza mu bbanga ery'eggulu byakenga ku nsi bwe kityo bwe kyati Katonda n'akola ebyaka bibiri binene ekyaka ekisinga obunene okufuganga emisana n'ekyaka ekitono okufuganga ekiro n'emmunyeenye Katonda n'abiteeka mu bbanga ly'eggulu byakenga ku nsi bifugenga emisana n'ekiro era byawulenga obutangaavu n'ekizikiza lwalinaku akumeka Katonda n'akiraba nga kirungi ne buba akawungeezi ne buba enkya olwo lwe lunaku olwokuna kati olunaku olwokuna lwatonze ebyawula ekiro n'emiki n'emisana ku lunaku lwakumeka kati ennaku esatu esebo ennaku esatu yazaawuzaaki bwazibanga butya ne bukya ng'ebyaekitangaala kino tukyebye ng'akitonda ku lunaku lwakuki lwakuna ekitangaala kino ku lunaku olusooka yakitonzaaki ye ennaku ezo baazibalanga batya kubanga bw'osoma osomeko suratu Yunus aya ey'okutaano bujingo lwaki otankuula entalo otalumba bannabalufuzi ate tujja kusaba abakulira Dawa TV omukulu we tumukyazeeko wano mu studios bw'aba ng'awulira ayagala kulungamya abantu tumukyazeeko mu studios za Dawa TV Surati Yunus ya 10 aya Allah huwa alladhi ja'ala ash-shamsa diyaa Allah ye yafuula enjuba eyaka n'omwezi nga gulina ekitangaala n'agugerera ebifo emitendera mulyoke mumanye omuwendo gw'emyaka n'okubala Katonda teyakola ebyo wabula na mazima amakulu bino ebyaka byataddewo kwe tubalira teri abala nnaku za njuba buli abala za mwezi Bayibuli ekugambye yateekawo ebyaka ebyo ebibiri ebyawula ekiro n'emisana mu lunaku lwakumeka lwakuna kati ziri ennaku baazibalanga batya ezaasooka ekyawula ekiro n'emisana nga tekiriiwo ebitaaliwo kati olubereberye lwoyogerako olw'olufu kati ddayo ku lubereberye emu omusajja yagala kumukola olubereberye Katonda yatonda eggulu n'ensi komaawo ku lubereberye Katonda yatonda eggulu naki nansi Matayo 19:4
tulabe kituufu yatonda ggulu n'ansi ku lubereberye nga gwe bw'obadde otugamba. Matayo 19 layini ya 4 egamba bw'eti ssebo. Egamba etya? Addamu n'agamba nti temusoma nti ebyo nno Yesu yabyogera. Yabakola olubereberye nga yabakola omusajja n'omukazi. Ku lubereberye Katonda yakola ki? Yakola musajja na mukazi. Ate eriye yatugambye nti ku lubereberye Katonda yakola ki? Yatonda eggulu n'ensi. Kati ekituufu kye kiri waggwe mukulu. Ezo emberebere z'otuleetera tutwale lubereberye ekyolutuufu. Eno egamba ekyokubirisa nsonga wogenze kati twatambula akanyumiro gitudde tuti paka lwanaazukuka luddemu abalinamu ku magezi abalinamu ku magezi kati mugafenye amagezi gakomyewo kati kusubira ngakomyewo mu 26 wano nyini lubereberye mu 26 lubereberye. Katonda n'ayogera nti tukole. Katonda n'ayogera nti tukole omuntu mu ngeri yaffe mu kifaananyi kyaffe bafugenga eby'omu nnyanja n'ebibuuka waggulu n'ente n'ensi yonna na buli ekyewalula ku nsi. Kati nsooka olunyiriri olwo Katonda yennyini yasooka n'akubamu ebituli sooka onzirireko mu Isaaya ku lubereberye. Katonda ye kennyini ataakuba mu lubereberye emegambe tukole kiba kiri agambye nsomera Isaaya 43:21. Isaaya 43:21 agamba bw'ati agamba abantu benneebumbira nzekka bolesenga ettendo lyange. Wabadde Katonda agamba kiki tukole era babaga nti abo baali bangi Katonda babagattira Katonda bagatta eryanyi ne bakola omuntu kati ate wanaga nti abantu nabetondera ki nzekka olulufu naye mu 26. Allahu akbar. Eno bagiyita the research desk. Agamba Katonda n'ayogera nti tukole omuntu mu ngeri yaffe mu kifaananyi kyaffe bafugenga eby'omu nnyanja. 27. Katonda n'atonda omuntu mu ngeri ye mu ngeri ya Katonda mwe yamutondera omusajja n'omukazi bwe yabatonda. Omusajja n'omukazi lwalina ku lwakumeka lwamukaaga situbuli fenna bala yesuula. Katonda n'abawa omukisa. Katonda n'abagamba nti mweyongerenga mwalenga mujjuze ensi mugirye. Bala yeggwera lunyiri olusembayo. Katonda n'alaba buli kyakoze era nabanga kirungi. Bwe lunyiri nga asembye okutonda muki ne buba akawungeezi ne buba enkya lunaku olw'omukaaga. Okutonda kukoze eki kuwedde so kiri biwedde. kati genda mu ssuula ey'okubiri biri emu ebiggwa okukola eggulu n'ensi n'eggyeryano lyonna so kiri kukoze eki biwedde. soma olunyiri olw'omusanvu. Agamba bw'ati Mukama Katonda n'abumba omuntu n'enfuufu y'ensi n'amufuwa mu nnyindo omukka ogw'obulamu omuntu n'afuuka omukka omulamu. Kati atubuulire bugingo ku baana ababiri Adamu yaani oli gwe baatonda ku lw'omukaaga okutonda nekuggwa nona gwatonze okutonda koze eki gwe batonze mu nfuufu y'ensi ku bombi Adamu yaani nze kankuddemu n'agenda ku mutalo omulala n'asangayo ekyalo n'asangako abantu n'awasayo omukazi naviira ku lubereberye. Kati layini ejajjiba wa abantu 26 bagenze someyo 26 agamba bwati mwera olubereberye teruli kukula bino tobizanga n'ava mu maaso ga Mukama amaze okutta Aberi n'atuula mu nsi ya Enodi mu maaso ga Adeni. Kayini n'amanya mukazi we n'abeera olubuto n'azaala Enoka n'azimba ekibuga n'akituuma Enoka ng'erinnya ly'omwana we. Tusiŋŋanya eyo gy'agenze gy'asiŋŋanya mu ki avudde maaso ga Mukama n'agenda mu Enodi. Mu Enodi abantu omukyala gwe yasiŋŋaana ewa mu Enodi yamugjawa ani yamuzaala abantu basatu Adamu, Kawa
ne nani ono bali bana olwo Kaini bali bana Adam Hawa Kaini ne Abel bamazo kati Abel Kaini ase Abel basigala bameka basatu kati Kaini adduka agenda mu maso ga Mukama agenda mu Enodi atuukayo n'asingirayo omukazi n'amuwasa yamujjawa lyali jjiru olubereberye lututuleetera lyali jjiru ddayo mu olubereberye lufu soma lubereberye 5 line ya 6 kati tugenda kubala abalina calculator mujjeyo mugatte emyaka gino tulabe kituufu olubereberye luno lutuufu 5 6 egamba etya sezi n'amala emyaka 15 awo olwetegereze nnyo sezi n'amala emyaka 15 aha n'azaala Enosi wala 15 sezi n'awangaala bwe yamala okuzaala Enosi emyaka 807 kati woogatta 807 n'ogattako 15 ofuna ki bayibuli etuwa ki awo katulabe kyetuwa 15 gattako 807 aha n'azaala abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala yesebo ennaku zonna eza sezi olwo nno bagatta 15 n'807 ennaku zonna eza sezi ne ziba emyaka 9 mu 12 okakasa lubereberye ono mutuufu byagatta abimanyi 15 oba kamba jibeera 15 omanya 957 ayesebo kati ate ono atugambye 12 kati biri gibadde 15 gattako 807 ofuna emyaka 957 kati ate bayibuli yawandiika 912 akabonero akalaga nti luberebere gwoleeta ye mufu kaakati okumanya nga Mukama si ye yakola ebyo byonna genda mu Yokaana 1:1 Yokaana 1:1 agamba bw'ati egamba etya ku lubereberye kantuukewo Yokaana obadde omanyi nti Katonda yabikola Yokaana 1:1 ku lubereberye waaliwo kigambo ku luberebere waaliwo ki kigambo kitegeeza Katonda ono katusooke tumunoonye gwe wali weekweseewa kubanga waaliwo kigambo kyereere kigambo kye kyaliwo ani yakyogera kirira kigambo naaba wali Katonda olaba kigambo yava eri ate najja neyekukutiriza ku Katonda ate mukulalitere mu lubereberye yawamba muwanga ate Katonda bawamba muwambe bino tobizzanga fona byoyogera tegereka bulungi soka kude musuleso musulesoka ya lubereberye balnangi lubereberye mwendi oze mu musulesoka nsomera onyiriro olwokubiri olwo ensi yali njereere nga yeetabudde naye ekizikiza kyali kungulu ku buziba omwoyo gwa Katonda ne gumaamira kungulu ku mazzi kati tulabye omwoyo wa Katonda wuna azze amaamidde kungulu ku mazzi agatondeddwa ddi gasanze endowooza soma olunyiriro olw'omunaana olw'omunaana lugamba bwe luti Katonda ebbanga n'aliyita eggulu ne buba akawungeezi ne buba enkya olw'okubiri olunaku n'olwokubiri lukoze eki lugenze kyokka twalabedde omwoyo gwe gwamaamidde dda ku mazzi kirira Katonda n'ayogera nti amazzi agali wansi w'eggulu gakuŋŋaanire mu kifo kimu olukalu lulabike bwe kityo bwe kyali gatonze ddi naye ali ku byatatonda abiragira ali ku byatatonda abireese abikuŋŋaanya nga nakubeeri mu nyiriro olwokubiri anoonya lukalu lulabike awamba obuyinza yali avumbu kakati yagenda okugjamu amazzi n'alengera olukalu bagezaako okutugamba nti ebigambo bino byonna Katonda yabibikulira Musa era nga bagamba nti Musa ye yawandiika bino olubereberye era nga bagamba nti Musa alinamu ebitabo 5
omuli lubereberye okuva okubala abaleevi n'ekyamateeka olwokubiri ddala kituufu Musa gwe wawandiika bino bansomereko ekyamateeka 3 layini ya 5 tulabire ddala kituufu Musa ye yawandiika bino nga bwe bakakasa nti ekitabo kya Musa kye bayita ekyamateeka nga yennyini yawandiika kubadde nga Katonda Musa amuwa ebitabo 5 era nakyo tujja kukitunuulira. Awo Musa omuddu wa Mukama olira Musa bw'awandiika n'afiira eyo mu nsi ya Mowaabu. Gwe bw'ofiira awo mukyaki yo eyo simanyi Kananirandi gwe bw'ofiira awo Kananirandi osobola okuwandiikira abeewammwe nti nzuuno nfudde mujje munzijewo kubanga bino byonna obwedda bye tusomamu bya Musa nga ya ripootinga ate nga mutulaga yebika kyenkubuuza nti gwe bw'ofiira wano ku Daawa TV ng'owandiikira abeewammwe nti munkime nfudde kubanga egambye awo omuddu wa Mukama Musa n'afiira eyo mu Mowaabu. Ani awandiika bino nti Musa? Mu Qur'ani temulimu aya eraga nti omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti yafa, teriyo. Ebeera kubeerayo gye mwali badde mukwata mistake nti kitya obubaka bwakkiranga kuyenga mulamu naga nti Katonda agambye mukole bwe muti. Naye bw'abanga amaze okufa wateekwa okubeerawo abaripootinga abalala ne mu mutukakasa ndi Musa bino yabyogera balinga baka kuva wa Katonda. Kati Musa yali atubulira gy'afiiridde. Okimanyi nti yamala okufa ekitabo ne kisigala nga kiwandiikibwa ate ng'akiwandika ye Musa ng'ate mukuba maze n'omuziika bajja tugamba tebamanyi Joshua yakimaliriza kati Joshua kati kya Musa oba kya Joshua kibeera kya Joshua kitegeeza buli omuntu ogugamba nti ekitabo kya Musa ekyamateeka olwokubiri ne Joshua ekitabo kya Musa ne Joshua weegendereze. Omwami ono yayogedde ekigambo ekigamba Seeka n'agamba nze nina hadithi awo mu ofiisi nina ne Qur'ani mu ofiisi kati kankuwe message ebyo byolina okubeera nabyo bikuluŋŋamye kubanga tugenza okukola okunoonyereza nga teriyo nabbi yenna mu bannabbi abajjudde mu Bayibuli eyali ayisizaako ekigambo kye mu kamwa ke nti Bayibuli taliyo. bano be bakyatula teri nabbi n'omu yayita Musa mwali omwo ebitabo obwedda tusoma bya Musa tayogeranga ku kigambo nti Bayibuli ne Yesu gwe bakulembeza kati Qur'ani beera naye ekuluŋŋamye ogisome ekuluŋŋamye byebitabo mulina okubeera nabyo kubanga tewaliwo nabbi wa Katonda n'ogu eyali ayisizaako ekigambo kye mu kamwa nti Bayibuli. Ekyokubiri nga tukyanoonya n'erinnya ettuufu ery'ekitabo ekyo likyatubuze kubanga bw'ogamba nti Bayibuli lubeera Luganda Yesu lwataayogerako bw'ogamba nti Bayibuli lubeera Luzungu Yesu lwataayogerako bw'ogamba nti Bibiliya lubeera Luswayiri Yesu lwataayogerako bw'ogamba nti Bibuli ng'abanaffe Abanyankole bwe bagiyita ate Yesu teyayogera ku Lunyankole. Kati linnya ki ly'oyinza okutuuma ekitabo kino ne bw'obanga oyimiridde ekyayina mu Gwanzu n'oyogera erinnya eryo ne bamanya nti oyogera ku kitabo ekyo? olaba ne yakuwa yennyini takyogerangako neyakuwa yennyini takyogerangako kati olina kubeera ne hadithi ne Qur'ani zikuluŋŋamye akyogererako wa nanya bannanyi kukiwandiika batubuulira ebice biri kunjira nnya kuletereyo emu somerako lukka emu bwe baali abangi abatandika okuwandiika amakulu g'ebigambo bino ate omanyi Bayibuli tugikwata mu byafaayo by'ensi eno Qur'ani kyekitabo kyokka kyosobola okukwata mu mutwe era omusumba muwulidde ng'ageegenya Qur'ani naye tasobola kusoma Bayibuli wadde obudde tubulina butimu bwe baali abangi abatandika okuwandiika amakulu g'ebigambo ebyatuukirizibwa mu ffe nga bwe baabitubuulira abo baasooka okuva ku lubereberye okuba abajulira era abaweereza b'ebigambo awo bwe nali nanyisa ddala byonna okuva ku lubereberye era nange nalabanga kirungi okuwandiikira gwe Teefiira omwagalwa ennyo kusimakawo ono yatubuulidde olubereberye samu olubereberye lweyogerako kimu ekyokubiri nga bino abijja kuba ki ku bantu ate n'awandiika makulu gaki gabyo tewandikira ddama ki exact words segedde naye ng'agenza abinoonya ku ki byemututeera muno ne mugamba nti byemuwulidde Omukama yabyogera naye nga mubijja ku ki ku streets okiwulidde
kakati iyo yawulira buulizi n'agenda nga wandika sitole z'Abakayimanani ne Wango n'abateera muno nga taadha min indillah. Ate no yawandiikira Kyaliwe Teefiira. Ate ng'awandiikira muntu kiki teyakoma ku oyo n'agenda n'amuwandiikira ey'okubiri genda bikola yatume emu. Ebikola by'abatume emu agamba bw'ati ekitabo eky'olubereberye nakikola. Kyekiri kyabadde ayogerako. Kirira munnange Teefiira. Kakasa nti oteganya ndiye muntu yomwe yabiwandiika. Ebikola by'abatume. Akugambye ekitabo ky'olubereberye nakikola. Yeruka tukubuuza nti waba weeyogera ku kitabo ky'olubereberye ayogera ku lubereberye oli Musa gwe yawandiika. Kati bombi be bawandiika lubereberye. Ategeeza lubereberye. Yeruka ne Musa baasisinganako bawandiika lubereberye. Agambye ekitabo nakikola. Bamunyumize. Ekitabo ky'olubereberye nakikola. Kati amagezi gazze tovola aba Bayibuli yagamba kikulireko mu ngalo. Tovola Bayibuli wemala okuŋŋaanya ensonga ezo zonna nezeekeenenya ye yennyini nekuwa amagezi mu Yeremiya 5:63 ekuwa buwi magezi oba tukome kweno. Atano mwemu nkaga musatu agamba bwati awo olituuka olimala okusoma ekitabo kino olyoka okisibako ejjinja n'okisula mu fulaati wakati kyakukanyuga naye kenyini yabyokya yasoma eno layini naga nti mulimu ezeetaaga okwokya okitegedde yazonna muzookya era awo nakweyanza kubanga Bayibuli yekuwa amagezi nega nti bw'olimala okusoma ekitabo kino n'okisibako ejjinja n'okisuula mu fulaati wakati fulaati ndowooza gubeera mugga teguli eno mbawalabu eno egyo ina okukanyuga ng'osibyeko amakulu lwaki osibako ejjinja kisobola okudda engulu ate ne bakijjako ne batandika okubulizaako abantu kati baga nti sibako ejjinja kisobole okubbira eri wansi tegereka bulungi lwaki balabyemu obutwanga bungi abaatwala omusajja ono mu kooti olw'okwokya Bayibuli bannange mumwesonyiwe bamutwala mu kooti kwokya Bayibuli kati zinenyiri tebaziraba ali ku mateeka ga Bayibuli oyo omusajja nze kyemwagalako atambulira mu nnyiri kubanga eri ey'okutugumbula nagandi Mukama atandika okutugumbula balese abaana bumulekwa bubonebone yagenda eri mu 19 Zabuli tegereka buno yajja esaala kakati eno sega mukulirako Filimoni 19 yazebo Filimoni 19 agamba bwati agamba tuwulire nze Pawulo mpandiise n'omukono gwange nze ndisasula neme okukugamba nga nkubanja era naawe wekka nate kakati basajja mmwe ebyakatonda mu byesonyiwe bw'oba otadde Qur'ani ne hadithi mu ofiisi zo zoba osoma nga sekawakuwadde amagezi ekikulu kya byonna ddira ddala musiraamu okomerewo ddala leka kuteekayo kigere kiki onoonyayo sebo birungi byokka komerawo ki ddala kubanga bino ebintu bino nannyini byo nannyini kubiwandiika yeewaako buki yani yabawoowa agambye nze Pawulo mpandiisa n'omuki n'omukono gwange era nze ngenda basasula buli kyovuddala omwami bamuyita batya America yawanika the 100 most influential men in history yateka Nabi Muhammad sallallahu mu kifo ekiki ekisooka n'ateka Yesu mu kyokusatu n'amuwalalira lwaki kutamu mukulu n'abagamba nti if I wasn't a Christian singa sali mu Kristo I would have put Jesus in number 22 nandi mutadde mu kifo kyabiri because he does not own Christianity kubanga si yenna nnyini bukristaayo Christianity is owned by Paul
obukristaayo bwa Pawulo. You are supposed to be called Paulians. Balina kuyitibwa not Christians. Omusajja Seeka yali mutuufu kubanga noyo ekyobulokole kye yeerimbikamu. Pawulo alina statement egamba omuntu akkiriza na mutima gwo okuweebwa obutuukirivu era atwa nakamwako okulokoka. Kyekigambo Yesu takyogerangako. Musajja oli kyagamba nti bino bya Pawulo. Yesu yabagamba ebyokulokoka bya ku nkomerero. Bansomereko Bafiripi 1:18. Abafiripi 1:18 egamba etya? Era n'ekyonsonga. Naye n'ekyonsonga obulira Pawulo okubalaata abalaataza ekyo nakyo nakyonsonga. Wabula mu ngeri zonna, oba mu bukuusa, oba mu bulimba, oba mu mazima, yesabo Kristo abuulirwa. Ndowooza ekyo kye mukola. Kidde weewaawo era ndisa. Oba gw'ova eri n'olimba bulimbi nali musiraamu. Ekikulu obuulira Yesu Kristo yaayitewo. Kati mugende mu maaso ne katemba naye ng'ekisingako obulungi tubakubiriza omusumba n'abakugoberera na bonna bakyali layini eyo bannange okusiramuka ye solution yokka gye musigaza. Twasiramuse ng'okyali ku bino ate tukonya obuki katono tutuuse na mu 0.1 tukonyeko buki katono naye bw'ona otakula awo tuyinza okugaziwa ne tusingako awo ojja tolina wosobola kutangulira mu kubo muno ng'ogamba nti nina ekitabo ekitukuvu kyengo. Olina ebintu by'olina okusigalako. Mazina tegereka bulungi. Mazina ago nga bw'ogakuba agosigala mu ago n'ebyobusiraamu byesonyiwe. Tetulina budde bwe tulina bwa kigambo ekikugamba nti siramuka kubanga Qur'ani gy'ogambye nti gy'obeera nayo kkiriza Allah akuwa obuluŋŋamu bwayo oluŋŋamire ddala. وهذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. تتونا شبكة لنقول بقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نينا آية جيمبا دنونيا وانو مسؤولة يا بدي مو مكاجا إنجا الله جامع تبغى يجينجز القرآن. آية بيبي. آية يا بيبي. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين. Abasinga obungi naddala mu Bayibuli bangi basoma aya eno nga tebagitegeera. Allah agamba ati bwe kityo bwe twajingiza Qur'ani mu bifuba by'abaki by'abatakkiriza by'aboonoonyi. Omusumba ono bwe mwetegereza si musiraamu naye asoma Qur'ani alinga ye yagissa. Lwaki Allah Qur'ani agissa mu bifuba byabwe bagitegeere bagaane bugaanyi. Ky'owulira Bayibuli eno olinga gamba mbu etegeerwa baliko omwoyo bokka. Amakulu ataliiko omwoyo talina mukisa kutegeera Bayibuli. Katonda aba atadde limiti mu kutegeera ebigambo bye. Ati wano waliwo muwala wange ali naye Allah yamugezaako ennaku ezo yasoma aya eyo naye muga nti naye Qur'ani ogisoma afala tadabbaruna al-Qur'an am ala qulubi aqfaluhum. Nimunganti Allah afana ja'al muslimina kal mujrimin. Malakum kayfa tahkumun. Tuyinza okufuula abakiriza abasiraamu ngabo bafanana namwe aboonoonyi. Kati mmwe aboonoonyi Allah bateekako Qur'ani musobola okubeera nga mukoze eki nga mugitegeera we mwonaagaana nga mugimanyi nti ayeddako eya 2:1 eddako wali aga tebajja kugikkiriza. Okutuusa lwe balira bibonyo ekyokubiri kyenjagaddemu nga mmaliriza Seeka nti Qur'ani kyekitabo kyokka omuntu kyasobola okukwata mu mutwe. Tewali musumba ne bw'aba aliko emyoyo 100 nga bagamba nti baliko mwoyo asobola okukusomera wadde lubereberye yokka emu n'agikumalirako taliiyo nga bwe beewaana nti baliko mwoyo muki. Era Bayibuli eyo gy'olaba n'ogeza ogibajjako n'ogyokyanga bw'atera okuzookya tebasobola kuwandiika Bayibuli ndala. Naye ate nga baliko omwoyo nga mwoyo oyo bamuyita Katonda. Naye ate Qur'ani kyekitabo kyokka ekikwatibwa mu mutwe ne tukisoma nga tetutunuddeeko. So nabwe kityo tukweyanziza okwolesa obutamanya wakati mu ndigazo. Tusaba Allah tabaraka wa taala abalungamye mwenna. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.